Kyekiddako nga tumaze ebintu bino twabitadde mu oda y'olugendo lwetwe egenda okutambula kyenkakasa obulungi teri yagenda kubulawo. Bino byennyini byenjogera ojja kubiraba kubanga Allah yamala tekibuwandiikako ebbanga lyomala nti oli muntu. Olwaleero tugenda kutunuulira oluvannyuma lw'okubalibwa twalaba okubalibwa katugenda ku minzaani. Olwaleero tugenda ku minzaani kubanga al-imaanu bil minzaani haqqun. Okukkiriza nti okubalibwa gyekule kikubangibwa okikkirize kimu ku bikola imaani y'omuntu. Okukkiriza al-ghaibiyat ebintu ebitaliiwo ebitalabikangako. Tunuulira al-miizaanu kama bayyana dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika rabbuna subhanahu wa ta'ala. Naye tugenda kumulaba nga tunnyonnyola wekitiibwa rabbuna subhanahu wa ta'ala. Al-miizaanu kyeki? Al-miizaanu kipimo ekipima ebintu by'omuntu, amanyi obungi bwabyo, alabira obukendeevu bwabyo, asobole okukola kyagenda okukola oluvannyuma nga ategedde byalina. Wakadhalika jaa inda Imam al-Hakim fi al-Mustadrak bisanadi sahih, hadithi yajja ng'etunnyonnyola bulungi. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, miizaanu tuvodde mu kubalibwa, tuvodde mu kubala byetwakola, tugenda kubipima. Ebintu bino byetaaga nnyo okwetegereza ayuha ikhwa kubanga lwogenda tolumanyi. Ate ebyo byennyini wakola tewakola byebagenda okukubalako ng'otuuseeri. Ate bw'oyingira kabuli toddamu kola kuli kuno ku nsi tekaseera kano koolina. Bw'oba nga tokakozesezza ogenda kubeera bubi nnyo waliyadu billah. Allah bw'akuwa n'okakozesa oba weesiimya toyinza kukola okujjako ng'omanyi, aye toyinza kumanya okujjako ng'otudde we bayigiririza ayuha ikhwa. Al-miizaanu kitonde, khalqu min khalqillah, kitonde. Dhalika qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa yudau al-miizaanu. Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam bagenda kuteekawo miizaani. Kipima ki? Emyaka gy'owangalidde ku nsi kuno okoleddemu ki? Kubanga yalanga rabbuna wama khalaqtu al-jinna wal-insa ila liya'budun. Al-khalqu wal-amru al-ibada. Okutondebwa n'okulagira bakulagira kukola ibada, sawa'u dhakarun aw untha, sinsonga oli mu fomu ya mukazi wa musajja, al-ibada. Walidhalika qala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ensonga lwaki nakuteeka ku nsi njagala onsinze? Qala jalla wa ala wama umiru illa liya'budu Allah. Wal-amru wal-khalq, ebintu bibiri Allah yatutonda kusinza, yatulagira tusinze natutonda tusinze. Al-miizaanu, Nabbi agamba nti yudau al-miizaanu yawma al-qiyamah. Bagenda kugireeta buleesi miizaanu eyo, bagenda kuleeta ndeeti yawma al-qiyamah. Bagenda kuteekawo nteeke nga bayyana dhalika Ibn Abbas. Tugenda kubeera mu Falastini, wagenda okubeera ebbaliro mu Falastini, awo balwanira awo naawe Allah agenda kwerulawo bulungi bwe tugenda okubeera. Tugenda ffenna okuŋŋaanira, tagendangayo ojja kutuukayo jagala toyagala. Walidhalik yudau al-miizaanu, bagenda kugiteekawo. Nabbi agamba sallama nti walau wazinat fihi as-samawati wal-ard lakafahuma. Bwe baligiteekawo yagamba nti ne baleeta eggulu n'ensi ne bagiteeka ku miizaanu, bijjaako bulungi n'ebipima. Erina kaffataani, erina ebisuwaani bibiri. Kaffatu lil khayri, ekimu kigenda kupima birungi, wa kaffatu lisharri, ekirala kigenda kupima biwakola mu myaka gya 3, 4, 6. Wali olina buzito ki? Kati obuzito obuva mu ebyo bwe bukutwaza mu jjana oba muliro, waliyadu billah. Dhalika qala Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, bagenda kugiteekawo. Bamalayika bonna nga weebali, watakunu al-malaikatu, zigenda kubuuza Allah liman yazinu hadha, obwaguuga bwa miizaani eyo egenda kupimaani. Malayika zibuuza Allah kubanga obunene buyitirivu nnyo. Kyobalaba nti sisitimu eri yawukana neya bino ebyedduniya, empima y'oku duniya ndala nebibiri bigenda kubeera, bagenda kubizitoya ebintu byo byolina mu nzitoya gy'amanyi rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kati bwe baligiteekawo, malayika zimubuuze nti liman yazinu hadha, Allah niko ogenda okupimira. Allah abaddemu abagambe ti liman shi'tu min khalqi, gwe naabanjagadde mu baddu bange gwe ngenda okuteeka ku minzaani eno. Kiba kitegeeza okwagala kwe kugenda kubuna ffenna. Waliwo abatagenda kuteekebwako, abali 7,000.
jensuubira nti Allah yinza tuteeka mwawo mitwalo 7 ebalina kachansi bokka. Lidhalik bitwatuli Aisha ngaabuuza nti ya Rasulallah, Nabi agamba nti laisa ahadun yuhasabun illa halak, teriyo gwe bagenda kubala kujjako ngaazikiridde. Buli gwe baliteeka ku minzaani oba gwe balibala ebintu bye abazikiridde. Aisha nagamba ya Rasulallah, alaysa Allahu alladhi yaqul, Allah siya agamba nti fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siwe yayogera Allah naye ate ogambye nti buli bagenda okubala agenda kubonerezebwa wakinaba omulundi guli. Ansi eyo twagiddamu kiki baali bategeeza n'okubeera nti gwe balibala ali bazikiridde twakinyonyola ku mulundi guli. Twagala kutunulya minzaani nene nnyo, njagala okuba ekifaananyi gwe wennyini ti bwe bateekako amagulu 7 n'ensi bijako olw'obuyitirivu bw'obunene bwayo. Qalat malaikatu, malaika zigenda kugamba nti wallahi ma abadnaka haqqa ibadatik, kyo Allah okimanyi tetukusinzangako kuba teri ayinza kutunulako ekyo kitonde naddamu n'azanyira mu ibada. Malaika tezogera kati gw'oyogera ki? Gw'ogenda kwogera ki ayuha nnaasi? Ma abadnaka haqqa, kyekituufu okusinza okutuufu tetukusinzangako. Teri ayinza kulaba kitonde kuba yakikweka, nakyo tezikimanyi, yakikweka subhanahu wa ta'ala. Naye zigenda mubuuza nti ani ma abadnaka haqqa, ekituufu tetukusinzangako mu butuufu bw'okusinza ya rabbana subhanahu wa ta'ala. Falidhalika minzaanu egenda kuteekebwawo. Fenna tulina okuyimirira alwuquufu bayina minzaani. Olaba nti Ata yasabanga edduwa n'agamba nti Allahumma arham ad-dunya fiha ma'ishatin wa qabri fihi wahshatin. Allahumma arhamni bayna wuqufi yawm al-qiyamah aw wuqufi bayna yadayka yawm al-qiyamah. Al-wuqufa bayna yadayka yawm al-qiyamah, Allah nsaasira kubanga nditunula ntya ku minzaani nga bagitaddeko. Ogenda kuyimirirako kuliko ekiswani kyako ekiraga makisi z'ofunye ni gy'olaga. Oluvaawo bakutwala butwazi obagenda okutwalibwa gy'ogenda okutwalibwa. Era kyekiddako bina tugenda kubiraba insha Allah etunaaba nga tugenda tugoberera darusu yaffe. Akati tuli ku minzaani bagenda kuleeta buli muntu. Abamanyi bayawukanamu bagenda kupima ki? Kiki bagenda okupima muntu? Bagenda kupima mpapula za muntu oba bapima mirimu gya muntu? Kiki bagenda okussa ku minzaani? Qala ba'du ahli al-ilm, abasooka bagamba nti abagenda kupima muntu Mustafa genda kwoyimirireko, imaani ye zitowa ki ku bintu by'omujjana, bakutuuzeeko imaani ye erage kyoli. Abanegata bagenda kuteekako amalu, mirimu gyennyini gyokola. Allah yagamba nti amma man, yagamba atya? Allah yagamba nti wa amma man, yagamba ati wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara ayuzan. Kakabe katini Allah agenda kapima. Abo ne bagati agenda kupima mirimu si muntu. Abo kusanga bagati bagenda kupima as-suhufu, fairozo embi n'ennungi, no bateekayo ennungi eno bateekayo embi, batunule wali ki ekigamba wali bigamba ki n'obunene bwayo. Mbaka sallama n'atuwa ekyokukola kitugenda okulaba mu maaso awo. Kati abasembe bagati bagenda kupima byonna. Ogenda kutuulako gwe otuleko n'emirimu gyo ne fairozo. Kati minzaani eyogere oli waawa, tewaliwo kitiisa nga kugenda ku minzaani. Saba Allah gitwanguyize ayuha nnaasi, oba tuteeke mu mitwalo 7 egitagenda kubalibwa yawma al-qiyama. Falidhalik qala rabbul alamin, Allah yatugamba nti wa nadau al-mawazina al-qista li yawmi al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khaldarin atayna biha wa kafa bina hasibin. Tugenda kuteekawo minzaani eyo n'agitenda al-qistu. Maana al-qistu yani al-qistu kitegeeza mustaqima la yadhlimu, tebagikwatamu sinkwatemu. Minzaani teri nkwatemu bagiyita minzaanul qistu, teri nkwatemu. Kati gwe gikwatemu wano olabe Allah bagenda okukwatamu yo yawma al-qiyama. Bwetunda nga bw'okwatamu olabe omuntu olina kyowulira naye bakugjamu omwoyo lwowulira nti subhanallah senga nzirayo nnongoose, nera tolina wogenda kufunira kyansi. Walidhalika minzaani Allah yagamba nti al-qistu, n'ayogera ekigambo nti fala tuzlamu nafsun shay'a. Gwe tobamu kutya konna gwekola teri agenda kulyazaamaanya mwana wa Adamu kantu konna.
wa in kana mithqalu habatin min khaldari khaldari kikanko tusobola kulaba n'amaaso katini nnyo atayina biha tugenda kaleeta wakafa bina hasibin. Walidhalik ogenda kulaba yalina amaka bagenda kumubala n'amaka ge eyalina omulimu bakubalina omulimu wali oguyisa otya wakulanga otya omulimu bangi nnyo bakola emirimu naye nga vongoto muyitirivu awo minzaani ogenda okubirabira yauma alqiyama wegomba okufuuka ettaka nga ate tukyasobola kufuuka ttaka. Falidhalika ayuha alikhwa hadha ma yusama alminzani. Minzaani egenda kubeerawa awo Falastini kyekigireeta Allah agenda kugiragira ejje kubanga obunene bwayo bwo buyitirivu nnyo. Malayika zagitya, malayika kitonde kinene naye kyatya minzaani, kyatya minzaano nnene nnyo ate olina ogibeerako teryakubeererayo. Falidhalik mbaka natuwa amagezi sallallahu alayhi wasallama tukoze tutya natuwa ebintu tuhawwino ebisobola okutuyambako okuzitoya minzaani. Oba ntegereka Yohannas? Lidhalika minzaani kigambo kinene era oli bwagamba nti kankulinde ku minzaani tabbu nnene mwejja kyolidde twala kyotutte awo ne ogenda okulabira abafumbo we bagenda okukaaba amaziga olw'abantu baabwe bwe baalina awaka tewaliwo adilun adilu tewali wenkanya tewali ate buli maka olina okugoogerera maka olina okugoogerera balina okumubuuza ya Fatima balwowo yakuyisa atya subhanallah nga naye wakirabye dda ate buli maka tukati basahaba tebayagalanga kuwasa abasinga obungi tebalimwanga kuba nti tebalina maanyi tebalina batyanga masuuliya bagenda kubuuzibwa bagenda kuyitawo bati ayuha alikhwa. Tulaba Allah bagamba nti mu Qur'ani yatunyumizaako n'atugamba nti yawma yafirru almar'u olwo lwe bategeeza yawma yafirru almar'u min akhihi muganda walina byabuuza min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughnihi. Abantu abo bonna olina okuboogerera ogenda okulaba nti byobadde ozitowa byonna bigenze ku bantu abo twerongoose nga tutunaba kufa ayuha nnasi nga tunaba kuleeta mukyala wakubiri longoose olabe osobola okunnyonnyola ebibuuzo byayo. Walidhalik mbaka n'atuwa ekyokukola sallallahu alayhi wasallama ebintu bino wammanga omuntu abyekutteko minzaani egenda kuzitowa. Saba Allah atuwe tubinyweze minzaani zizitowe ate teripanya abagezigezi bangi mu nsi naye teri agenda kubeera mugezi ku kiyama illa Allah. Tolinawo ogenda kutetenkanyiza amagezi gonna kuba kyasooka okutumaliramu amaanyi okutulaga nti tuli banafu kukyusa nsi. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard wasamawatu wabarazu lillahi al-wahid al-qahhar. Naye omulungi Muhammadun sallallahu alayhi wasallama yatuwa ekyokukola falaqil yastagillu uqulahu omugezi ayina okukozesa amagezi ge mu nsonga zino olabe ng'obona ku minzaani yawma al-qiyama kubanga haqqun weeri ani agenda ogibwako rabbul alamin atalingwa kintu kyonna amanyi kyewakola nga tonnaba nakubeera mu nsi. Nabi sallama natugamba nti liman yuridu an yuthqala minzaanahu omuntu ayagala minzaani ezitowe kola ebintu bino wammanga. Awalan ekisooka mbaka kyetugamba sallallahu alayhi wasallama tasbihu wattahmid. Attasbihu wattahmid, attasbihu wattahmid kitegeeza tanzihu llahi subhanahu wa ta'ala an kulli naqais, kwe kutukuza Allah ku buli kintu kyonna ekimukendeeza. Ekintu kyonna ekikendeeza ekitiibwa kya Allah n'okitukuza ku ye tasobola kuba na mwana, tasobola kubeera ng'alya, tasobola kugenda mu manju, tasobola kuwasa. Ebyo byonna bakita attasbihu ay tanzihuhu okumutukuza kwebyo wattahmiduhu n'okumusoota. Walidhalika qala nabi mbaka yatugamba hadithi inda al-Bukhari mbaka yagamba nti kalimatani waliwo ebigambo bibiri kalimatani waliwo ebigambo bibiri nagamba nti khafifatani ate biwewufu nnyo ala lisani eri abyogedde talinamu na buzibu bwawulira makulu khafifa lwaki tebyetaaga wuzu tebyetaaga kapito tebyetaaga kuba mu kifo kinene tebyetaaga kubeera bulungi tebyetaaga kuba nti wagaggawadde khafifatani ala lisani tebyetaagisa na malusu mangi byanguwa nnyo okuyita ku lulimi. Nagamba nti sakilatani ala minzanin naye Allah yabizitoya nnyo ku bintu ebizitoya minzaano kalimatani biri ebigambo bibiri tebikoma ku ekyo ate nga habibatani nyini minzaani abyagala nnyo. Tulaba nti ebibuuzo babitubbidde tolaba nti batubidde ebibuuzo katuba okyalinda ki yati wallahi alladhi la ilaha ghayru waliwo azibya olunaku nga tabyogedde ate nga wakufa olowooza taliiyo ng'ogyeko abali wano
ng'abali wano bajjeeko naye abatazze mu darusu gwolooza tebaliyo naye nga tabyogedde nako kyokka ate nga minzaani yo gyeri khafifataani ala lisaani habibataani ila rrahmaani abyagala nnyo sahibu lizza waljalali subhana abyagala nnyo subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim bitwala dakika kyovula nti abantu buli aligenda muli agenda kakasa nti mutuufu wakugira ki wagguyingira lwaki qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljanna tewali watalina akisisi yingira jjana illa man aba kati ebigambo byetagisa ki baganda banga bibitiibwa ng'omuntu agenda mu jimu okufuna obunyama buno asitula ebyuma bingi okubeera masitula wenna n'ozimba toga nti obisitula lumu naye ekyuma kirina ekigambo kye kisinga okuzitowa ye abange bonookola akanyama ne kagejja envunyu zinakutya oba malayika rega nti owa kisajja ekyo kyakola mugende ku mulirwanaawe kinasoboka era gwe wennyini kati nagamba nabi sallallahu kalimataani bibiri teyabiyita na bisatu si bisatu naye kalimataani ate kalima si njumula si mboozi subhanallah abyagala nnyo subhanahu wa ta'ala subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim noba oyoza ngoye noba osiimula nnyumba noba oba ovuga booda teyabikalubya lwaki kuba abyagala nnyo abantu baali kalubiriziddwa okubyogera idhan ensonga ekubanguya okuzitoya minzaani kuba baagala nga ejjudde minzaani esaana kuzitowa tugambye tasbihi wa tahmid kama qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam. Amru thani ensonga eyokubiri muganda wange biteeke ku bakyala bo bannyo ku baganda bo mirirwana babitegeere husnul khuluq husnul khuluq eyo no yekyasinza okubeera ku points ezisooka okulongoosa empisa nabbi yagyogerako nnyo uli bwagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam qala nabiyu omubaka yagamba ma min shay'in uli ekigambo kino ma min shay'in bw'otunulira emboozi eno yagamba nti ma min shay emboozi yonna mu lulimi oluwalabu etandika n'okugaana ate ekigambo ekiddako nga tekiriko alifu ne laamu kiba kitegeeza kibuna buli kintu kyonna kati kiba kitegeeza teriyo kintu mu nsi yonna athqalu ala minzaani mu'mini yawma alqiyama ekigenda okusinga ennyo okuzitoya minzaani y'omwana wa adamu ku qiyama nga husnul khuluq okulongoosa empisa. Empisa kyeki ayuha nnaasi empisa kyeki kibatugamba tulongoose empisa zeki ayuha nnaasi kibayita empisa kyeki nyinza okulaba nga tulina definitions ziri wano ziringa abantu abaliwo kyeki mu bufunze naam ebigambo ebirungi n'ebikolwa ebirungi z'empisa afuna akalulu afuna akololo ku ntegeera yammwe agambye ebikolwa ebirungi n'ebigambo ebirungi ebikolwa ebirungi n'ebigambo ebirungi z'empisa okweyisa obulungi eri abantu tukyonyola kigambo mpisa naam ono ya asiimye ekyono ebigambo ebirungi n'ebikolwa okusinziira mu society mwowangaalira mu bantu booli. Naam Sheikh. Naam. Naam. Ate nawe obuuza nze bigambo byongedde okuzitowa aye nange nina okwanukula mu ngeri y'okumbuuza nange ndowooza kandikirawo mutandise okumbuuza aye tuyinza okutamalaako. Naam Sheikh Bashiru alaikum salaam wa rahmatullah. Yagambye nti okussa ekintu mu kifo kyakyo zibayita empisa okussa ekintu mu kifo kyakyo z'empisa. Afuna akalulu Sheikh Abubakar tugende nalwo twagala kufunzafunza tulabe irimu nga tugituusa. Barakallahu fikum. Naam alaikum salaam wa rahmatullah. Kwe kusinza Allah ngolinga gwolaba wadde nga tomulaba kimanye nti abakulaba yagambye nti z'empisa. Waliwo enjawulo wakati w'empisa n'ensa. Waliwo ayinza okunyonyola nga nyonyola nsa nga tuli ku mpisa, waliwo anyonyola empisa ate nga tuli ku nsa. Naam ihsaan ihsaan mukitegeera agende ihsaan z'empisa agambe ihsaan z'empisa yenjawulo ndowooza buli omu kamulekere kyategeera z'empisa. Lidhalik nabbi yagamba husnul khuluq abange tweyise bulungi. Yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam ku mpisa ana zaimun
برفض الجنة برفض الجنة رفض الجنة yagamba nti nze Lord Mayor w'amayumba gonna gali mu jjala gonna nze naye yagamba alina amayumba asatu fi rabudhi wano ku ntandikwa endala eri wakati mu kibuga ky'ejjana endala eri waggulu gy'awangaalira najja nga azigaba sallallahu alaihi wasallam nagamba nti nesooka nga wakayingira mu jjana weeri awo nnungi nnyo yani man taraka mira wa in kana muhaqqa eyaleka okuyomba ne bwabanga asaanira okuyomba era yeri awo teyetaaga wuzu teyetaaga sola hijja tusibala just kutayomba atayombanga kuwa ne jjana weeri tugikutegeezeza wali wa in kana muhaqqa ne bwabanga ateekeddwa okuyomba naye nagati jjana yange ensuba n'abivaako wevuma sina gadde so nga ate ateekeddwa okuyomba kyayiwe bamuyiye yinza okutuukawo kyayiwe amuyiye tuyoga naye ogabatuka kimbuba ggwe nagati wayi waliwo ejjana eri n'asirika nagati genda mungu akutwale bulungi eyo jjana weeri naye mwenna mugitunula mulabika tejjikawo ab'ebitiibwa tejjikawo oba n'apaakinga mu paakingiyo wali embizi kiisi esimbibwa lwanna embizi evuga emmotoka olaba ejjana bwegenda waliwo embizi evuga emmotoka nawe okimanyi teri mbizi evuga mmotoka olwo ejjana egizeeki wa in kana muhaqqa lwaki wapaakinga si wuwe naye kati kankirageko ejjana weeri nagambira eri wakati mu jjana mwennyini ate wakati waliwo eri awo mpitirivu obulungi naga nti man talaka kadhiban wa in kana mazihan yaleka okulimba ne wabanga asaaga busaazi yakwesambira ddala kubanga asaaga mu busaazi embeera etambule ejjana weeri awo nabbi aga nze nga lina ngenda gikusimba ate nojjukira waba owonye okubalibwa kubanga tajja kuwa jjana ate nga bakubaza ogenda mu muliro tulati oba oguwonye ate nga alina okugikuwa tulati oba oddusa omuliro kati gwereka bulesi kulimba ne bekuba kusaaga waali oba tutandike leero thalitha yokusa n'agamba nti man hassana khuluqahu eri waggulu gyali subhanahu wa ta'ala weyamuteekera kubanga okuva ku nabbi oba ogenda bugenzi kujjana falidhalika qala man hassana khuluqahu yayina ejjana eri waggulu agenda kugimuwa nga talina buzibu bwonna owangali nomubaka sallam falidhalika husnul khuluqu bw'oba oyagala ebintu bizitowe ennyo ku minzaani longoosa mpisa waqulu linnaasi husina abantu yogera nabo bulungi tovuma bantu yogera bulungi tosobodde kyotosobodde kireke tovuma ate buvumi ekiyigo kiridda wano haja buguma tubakola batya nze nkola mu kiyigo tulabe nti waliyo ebiyigo waqulu linnaasi husina yogera bulungi yagala kiyigo nti oba gendako emmanjo era olabe gendako emmanjo ani amanyi ekiyigo wekiri naye tomubuuza bubuuza nti otegeera ddi ggwe kati akubuli lwategeera ate olwomulagirira ekiyigo gye kiri falidhalika waqulu linnaasi husina abange tweyise bulungi ejjala nayo weeri teyetaaga mirimu mirala kulongoosa ki mpisa falidhalika ekyokusatu oyagala minzaani ezitowe ayuha nnaasi kalimatu alhamdulillah ekigambo ekyo kyokka alhamdulillah qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamla'u aljanna kigambo ekyo kyokka n'okyogera ddi ofunye obuzibu ne weekoonna noga nti alhamdulillah ejjana oba ogimaze lwaki kigenda kuzitowa nnyo ofiiriddwa omwana alhamdulillah kyosooka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tosooka kiri wabulaga nti alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun falidhalika qala nabiyu mbaka yagamba atuhuru shatru aljanna atuhuru shatru aliman obuyonjo kibajjo kyabukkiriza obuyonjo kibajjo kyabukkiriza nagamba nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard ebyo bigambo bibiri bijjuza wakati w'ensi n'eggulu olaba minzaani bwogenda ogiyitako nagamba nti assalatu nur esola gyolaba taala yennyini wasabru diya ate obugumiikiriza kitangala eri ttaala te kino kitangala kuba byawukana ettaala n'ekitangala byawukana ki ekikola kinakyo falidhalika wasalatu nur wasabru diya ma maana diya hadisi yajala muslimu asabru diya ebigambo bibiri kitegeeza nti man sabara yudhi'uhu llahu ma mustakbalihi buli lwogumikiriza ebirungi byonna ebiri masa allah ajja kuba abimulisaako biramu bijjewo asabr idhan alhamdulillah husnul khuluq kulongoosa empisa ne tasbihi wa tahmid ebigambo ebyo allah byagala nnyo mu kuzitoya minzaani ekyokuna mu bizitoya minzaani sunanu rawatib sunanu rawatibun sunna zisalibwa kabuliya au baadiya ezeswala ettaano zigenda kuba nzito nnyo yauma alqiyama muntu azesibako muleke aba akuyiseeko sunanu rawatibu zino kabuliya ne baadiya nzito nnyo mu kuzitoya minzaani tuli ku minzaani yo yennyini bagenda kuzireeta baziteekeko ogenda kufessanyo ha umukra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqi hisabiya wa huwa fi 'ishatin
راضية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومبكى يتوغام أنت يوضع الميزان بقى نجيتك وباتو بمي الله ناتوغام أنت فأغامبات أنت فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك الذين فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أو بقى إنه كفسن. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وفي جهنم خالدون. بابا بلا بينيو wajibu laka ebintu kastabigana okuzitowali mukazi musajja jahannama waliyadhu billah. Idhan tuliko bintu ebigendo tuyambako ate nga bisobokera ddala bulungi. Idhan sunanu rawatib okusala sunna zino waliwo asala obusazi n'agenda taliyo yengo obulamu bwe kumala ki faradha nadduka n'agenda seko goli bubi ogenda kuzitiyota minzani kubanga faradha gituusange ejjudde si nyangu kyogala nti buli awali etteeka Allah yateekawo sunna buli awali faradha yateekawo sunna lwaki tosobola naye sunna negenda kuzibaziba olabe ng'oyitawo yawmal qiyama omuntu azeekutte rawatib kusala ayuha nas oba ogoba ki nakazanyo kange kandi bubi agasajja gatukuba ayagala kudduka agasajja gatukuba waliwo embizi eyayise mwende yetukubisa njagala kudekola oba ekoze etya waliwo embweyo mugundi first phase eri batukubye nnyo embweyo etukubisiza bukubisa ayagala kuddayo alabe simanyi wayagala kumugjayo wayagala kukyusa mulayina apo bakola atasimanyi nadduka n'agenda ekimuliko kiri wano adduka kutabaala n'abantu bali kyokka ne gwalwani yatamumanyi anamumanya ddi musajja ali mu Bungereza goli Uganda n'empunyayo tagimanyi tagenda kugiwulira kati goli awo ekikugenda okufaako kuyamba ng'ogenze mu kabuli ogenze kukubalibwa okidduseeko ng'ogenda kulaba musajja yatukubisiza mugundi esooka ensonga eddako ayuha nas asadaqa bannange sadaqa kigambo kikulu sadaqa kigambo kikulu yeetaagisaayo omusomo mulamba laalla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra sadaqa nkulu nnyo naddala sadaqatun liman tawaada'a omuntu awaayo ng'ate mukkakkamu rahima allahu rajula wali omuganda waffe wano allah musaasiri kitonde ekyo nakyewuunyako ebintu bibiri omuddu oyo allah musaasiri awaayo nnyo naye ate bw'aba akuwadde bw'aba awadde yasinga okusanyuka okusinga allah baawadde abamukakkamu nnyo ng'anaakuwa kyakuwadde n'okwetootowaza n'okulabikira ddala ng'ate ye yalabika nga gwewadde kyokka ng'ate gwe ali obubi gwe gwayambye ezo sifataani allah tayinza ziwa muntu illa adkhalahu llahu aljanna allah akuwa ejjana lidhalika naliko muzikiti gumu Sheikh Bashir yalabika mumanyi erinnya lisirimanyi bulungi erinnya lye teryogeddwa naye omuddu oyo namwewuunya naliko we nali ne basaba ssente omuddu n'agamba nti ezo zonna ekisabiddwa nze mukindekere nobawo n'omulala naga nange ndi mu mbeera eyo naga nawe nkumalidde naye nali musiramu oyo n'agamba sadaka lokwadde ezitowanyo n'agamba tibannange mwena abali mu muzikiti musabire omuddu oyo era mumutugambire nti abantu beeno bakusabira nnyo oyingire ejjana n'abantu bo takhayalu mai talinawo sadaka bakukolera nga toliiwo lidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam anfiku alayka waayo nze nja kukuwa naye okuwaayo ng'ate oli mukkakkamu waliwo akuwonaga ne tutamiddwa omuntu kale jangu tulabeyo yitayo ngagamba nga tayagala nakukulabako inna sadakata nabi yayogera sadaka tutfiu ghadaba allah byonna biwanyiiza allah lwowaayo asazaamu bisaze kama tutfiu lmaau annaara nga bwolaba bwoyiwa ku muliro nga gukutte n'oguyira amazzi ne gusaanawo ne guzikira wakadhalika allah bw'atebenkera n'omuntu awaddeyo mu byaba awaddeyo falidhalika sadaqatun egenda kuzitoya minzaani y'omwana wa adamu yauma alqiyama saddaqu anfiku anfaka allahu alaikum anfiku anfaka allahu alaikum abange tuweeyo sadaka kigambo kinene ate bwebako obukkakkamu kizito nnyo okusinga okuwaayo ng'olina kawanga omuyambye naye n'okutyakutya falidhalika ayuha alikhwa kola lillah tosuubira mpeera waliwo agobera ddiiru naga timwana nze nkutulira wakati ino mugano mukama wange nti oba tuyagalikayo oyo aba yeerabidde anna nabiya sa sallama qaala omubaka yagamba nti man qaama fi hawaiji akhihi omuntu alikulira ddiiri w'omuntu n'agimumalira n'ogoba ddiiru n'ogimala nga tolina kyomunoonyaamu allah agenda kuyimirira nawe ku siraatu akuyiseewo nga tolina buna buzibu bwonna ye yennyini agenda kujja nti ya abdi yimirira awo ensonga za siraatu zindekere naye ate gulwana bulwanyi n'okolima nti wallahi sijaddemu nakuyamba kyana ekyo kisajja ekyo biki n'oyogera n'ebigambo bingi tolina kyofiiriddwa ng'omuyambye nga takuwadde bwaba akuwadde fa alhamdulillah kubanga oba okoze nnyo okusinga ye yauma alqiyama allah agenda kuyimirira mu nsonga zo allah ayimirire mu nsonga zo
gwani kigambo kimu kuyakola diri y'omuntu neyitamu notobaako kyonna kyomunyigiriza ku nsonga efaanagana. Falidhalik asadaqatun yemu ku nsonga egenda okuzitoya minzaani yaffe yauma alqiyama. Nsonga eddako ndoza ya mukaaga, siyamun atatawwu, omuntu okusiiba ng'okusiiba kwasiibye si kwa tteeka. Omuntu n'asiiba, okusiiba kwasiibye nga si kwa tteeka, ekisiiba ekyo kigenda kuzitoya nnyo mizaani yauma alqiyama. Ogenda kulaba abaddu yauma alqiyama wallahi nga talinaamu nakutya kwonna. Lwaki? Kubanga bamaze dda omubala, bamulaze entuumu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, asawmu li, okusiiba mukulekere nze, wa ana ajizu bihi. Kiki yali ategeeza? Emirala nagisasula, alaisa huwa, si Allah. Naye kiki yali ategeeza? Nkizo, nti senga empeera z'okusiiba Allah jalla wa ala aziraga ebitonde ebisigadde, la hasaduuna, baali tukwatiddwa ensaalwa. Kati nazikweka azikuwe ku kiyama nga teriiyo agenda kufuna nsaalwa kwolwo. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala akweka empeera nzibu nnyo. Waman sama yauma lillah, omuntu bw'asiiba olunaku ng'alusiibe lillah, ba'ada Allahu wajhahu ani nnaari 70 khalifa. Allah akwewaza omuliro, kubanga n'okutunula ku muliro bw'oti kutunula gye guli, naye ttabu nnene. Buli olutunula eri omuliro feesi egenda kudda nga bw'olaba omusooli omwoki nga yonna ekala just kutunulayo butunuzi bw'oti. Naye Allah akuwonya okutunulayo singa oliba ng'osiibye olunaku lillah, olunaku n'olusiiba lillah. Falidhalika okusiiba kugenda kuzitoya nnyo minzaani zaffe yauma alqiyama. Nsonga eddako mu nsonga ezigenda okuzitoya minzaani yaffe, tibaa'ul janaza. Ne wabeerawo omuntu afudde, fasallaita alayhi, ogenda n'omusaalira, wattaba'ta janazatahu, ate ne ku kabbuli n'ogenda, falahu qiratani, alina ensozi 2 ez'empeera, athqalu min jabali al-Uhud. Tulaba nti mizaani oba ogimaze bulungi, zizitowa okusinga olusozi lwe Uhud. Buli omu lwalaba lwategeera obulungi, tannaba gendayo Allah akutwaleyo. Eyagendayo kitegedde kye tugamba, atannaba genda talina na chance egendayo. Tegeera olusozi buzito bwa lusozi, bwetegeera obuzito bw'olusozi ng'obutadde ku minzaani, kubanga nnene. Ne Allah agenda kuzimbulukusa okusinziira ku mbeera y'omuntu byali adiringa naye. Falidhalik qiratani, ofuna empeera 2 singa omusaalira n'omugoberera. Waliwo ayinza okusaalira, ayinza okugenda okuziika n'agenda bugenzi nga tasaalidde. Waliwo amulindira ku kabbuli n'amulinda buli n'atuula eyo nga gy'amulindidde, oyo naye afuna qiratani mu mbeera efaanagana bino. Falidhalika tugambye okugoberera omugenzi. Ate ne bw'omusimira kabbuli n'asima kabbuli, bana Allahu baitan fil janna, naawe nga bw'omusimidde kabbuli gw'ate bakubamu ennyumba mu jjana. Kabbuli n'ogisima, oba n'ogula essanda, albasahu Allahu min hulalil janna. Jjukira byonna bya mu jjana, kiba kitegeeza nti omuliro guwonye, byonna bya mu jjana. N'ogula essanda, afudde n'ogula essanda, subhanallah. Oba n'omunaaza, eyali akoze ku ekyo, bushiraakum ayuha naasi, n'onaaza muganda wo. Oba n'osima kabbuli, laba ennyumba yakhe gye tosuubira nakuzimba ku nsi, just kusima kabbuli, n'osimira muganda wo kabbuli ayuha naasi, n'ogiyooyoota bulungi. Seene waliwo gye basima nga yambaliga, balina wano yagize bweti n'etambula bweti, balina kunyiga luno olubuto ne balunyiga luyingiremu akakoona. Eyo kabbuli kika kya ayuha naasi, giyooyoote bulungi, munna agende mu kantu ako, Allah agenda kuzimbira ennyumba fil janna. Walidhalik ebyo ebintu byetwogedde, gula essanda, naawe ogenda kukwambazibwa ebintu by'omujjana. Katoyinza kwambazibwa bya mujjana ate ng'oli muliro, kisoboka? Kiba kitegeeza nti chansi eyingira ejjana erabise bulungi. Hadha huwa minzaano, eriko ebintu bingi, era omuntu ayagala okuwona ebintu byetwogedde, bintu bya bbeeyi nnyo omuntu okubyekwatako, genda oziike. Nabi sallallahu yatugamba khamsun, ebintu 5, twabisoma eri mu kitaabu asbabu dukhulil janna. Twagamba nti ebintu 5 singa omuntu abikola, ebintu 5 n'abikola mu lunaku, chansi ebeera ya jjana. Ebyo nabyo owulya minzaani ebigenda kuwewuka ayuha naasi. Twagamba ekisooka siyaamu yaumul jumaa, singa osiiba olunaku lw'okutaano, wattaba'ta aljanazata, n'ogenda n'oziika, wa iyadata almarid, n'olambula omulwadde. Ekyokutaano ekyalibaddeyo atiqul raqaba, n'ota omuddu, ebeera direct oba wa mujjana. So nga ate nabbi yatugaana okusiiba olunaku lw'okumeka? Olwokutaano yalutugana. Kiki baali bategeeza? Abu Ya'la ne Albani
bagamba nti yali ategeeza ittifaqan la qasidan. Ittifaqan la qasida kiki yali ategeeza nti olunaku lwosiiba mu nnaku zo zosiiba ne lujja ku lunaku lwokutaano tuyita ittifaqa lukwataganye n'ejjuma la qasidan nga tewagenderedde kusiiba lwaki lwakutaano. Tulaba nti hukumu eyo tuyamba n'okusiiba olw'omukaaga senga lujja ku lunaku arafa ejja ku lunaku lwaki olw'omukaaga osiibye ittifaqa la qasida. Mutegere kiŋŋamba ittifaqa kyeki kitegeeza nti olunaku lukwataganye olunaku olusiibwa la qasidan togenderedde kusiiba ki lwa mukaaga naye ittifaqa la qasidan. مسألة موانفة ومجمعني مغير فانا غرامي. فلذلك أقول هذه الأمور كلها جزء من سوغا تهون زيغونزا وتثقل نزيزتو يا ميزان عبدي يوم القيامة ميزان يوم نزيزتو يوم القيامة مغير فانا غرامي فينا تغيندا كميزان فينا بالي والو نابتاليو فينا تغيندا كميزان لا يوتوالا يوكي ekiba weebuuza oteeseteesa otya ensonga zizo tuzogedde ziweranga 8 oyina keeruwa ayuha alikhwa. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugazirize olunaku olwo atugondeze kabuli yaffe n'okumiira mu maaso ge akkirize tukole emirimu kama amarana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.